oba kabaka ono aliwo kumpi ali mu byabufuzi bya NRM bye byamukola ki bye byamusaawo naye Abaganda bakkiriza nti be bazaawo ki kabaka era kabaka alina eddembe okukola emirimu gy'obwakabaka nga tawuliriza NRM naye kituufu Uganda Eyenkya njagala mutegeere projekiti ya Mpuuga mwe gye muyite yaani kanono kabagezi era kye nakugamba nti invisible hand esatu eziri mu Nuupu emu ekulemberwani Charles Peter Mayega teyaze ku mukolo kano leo nange master waazo yaani Uganda Eyenkya olutalo oluli wakati wa Bobi Wine ne Charles Peter Mayega ku politics aliwo awo werukola ki omukulu kwe kuyimirira Mengo mu Bulange ne yeewera ngenda bino mubiraba bino era buntu bwatunuulira bino ebintu abiyita ebyobulimba era abantu bwe bagamba ffe twaleeta Kyagulanyi alowooza bano basaaga buki bino abatuula okubiseetinga Edward Kiwanuka Sekandi ne Bishop Kaggwa ne Emmanuel Wamala Uganda Eyenkya tinga bamaze okwokya amasiro Sseggona ne Mayega ne Nambooze bagenda okwesimbawo Mayega agenda Kyannamukaaka ne bamugamba togenda kwesimba kuba MP gwogenda kuba Katikkiro bamutwala mu ebonizi bwe gyobuuza akugambye kabaka eddirwa agenda osinga ani yasimiriza etoffaali ebyo bibuuza wa Busesebbo Uganda Eyenkya amasiro bwe gakwata omuliro abapoliisi b'okufaya ne bajja ne basangawo abavubuka ba Sseggona ne babakuba amayinja kati bali ne bakubira Emilia Kyambadde Amelia Kyambadde PS wa president kati president nababuuza atya IGP ali luddawa nabagamba IGP ali muki ali South Africa anti yali mutete amaze yali muri ngalesewo ochola assistant ye yali mulivu ono yali ku duty naye nga ali South Africa kati ochola ayali yes, assistant bamuwalivu Kajambadde agamba president bangambye muzibu azala mpanga eyidde naye abantu bakuba abasirikale abaze okuzikiza omuliro basirikale basaba yogera ku basirikale nagamba Kayihura ne bamwa Kayihura ali South Africa nagamba ta assistant we bamugamba ali mulivu nabagamba mu mugambe aveyo agende Kasubi ng'alina order ya president emulagidde okujja ku mulimu akole Kayihura ku macha yali ku masiro nagobako ochola na taking over olwamaliriza report ne bamugano gino okunoonyereza abagenda mu kakiiko bakulemberwani abacha ba government ab'Emmengo Jebi Walusimbi
Nelson Makubuya, Paul Nelson Makubuya, Charles Peter Mayega. Charles Peter Mayega. Nera bwotunulira statement ezo zombi. Statement yali authoritative yali ya Charles Peter Mayega. Anti kyembadde nkuzzaako. Uganda Eyenkya. Ngero oli bwe yaganye nti kabaka ankubidde essimu akawungeezi. Abasajja abakulu ne basituka ne bakuba engalo okumala eddakiika 3. Kakati eggwanga lifaanana bwe lityo erikulemberwa abantu abafaanana bwe batyo omuntu bw'anga nti ligenda kubeerako we lituuka. Ebyo ebintu byetaaga bive mu bwongo bw'Abaganda ebyo. Bw'owulira ekigambo nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali era alamula situkirawo okuba engalo. Asooka omale okwetegereza. Gwe omubaka w'olukiiko bw'oba ojjanga sooka ogendeko ku lubiri otunule biki ebiri ebyetoolodde olubiri nga tonnagenda na mu lukiiko. Era otuuke ng'obuuza lwaki kino tekiteredde, lwaki kino tekiteredde, lwaki kino kiri bwe kiti. Bwe buvunaanyizibwa bw'omubaka w'olukiiko lwa Buganda. Ne basajja batu bajja ne bakazi batu nga ze kuba ngalo. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa. Weebale kulaba mukutu gwa Uganda Eyenkya. Uganda Eyenkya. Okoze kya ttendo nnyo twekuumirako amakya olw'eggulo akawungeeze ettuntu lya leero. Nze muzzukulu wa Gamuga Moses Wamala mukutu gwa Uganda Eyenkya ndi ne mukadde wange mu birunjuki yeno ate episode yaffe ey'okubiri Uganda mu masaŋŋanzira. Eyasooka ndooza mwagiraba bulungi nnyo ne mugitegeera era eno nnyongero giweerezaako abali mu diaspora omukyala Joyce Namuddu, omukyala Fatuma, Aloysius Matov Junior, Mordecai Mulisa, Kakwenza Lukira Basajja, na mwenna abali mu mawanga agatali gamu ya mu Europe, Asia, Middle East ne continents endala wamu namwe abali ku Semazinga owa Africa yonna gye musinziira okutulabira. Banaye tubaagala nnyo era mwebale okubeera nga mutuwa obuwagizi n'okugoberera puroguramu zino. Buganda mu masaŋŋanziro olwaleero tugenda kuleetera ate era ekintu waliwo ebintu bimwayogerako ebimu byetwayogerako ku byali mu kusonda ettoffaali n'ebirala bye tugenda okutunuulirako olwaleero. Mukadde wange soko namusize kuba tugoberera tugende mu maaso ssebo. Bananga abalabi b'omukutu gwa Uganda Eyenkya ntwala omukisa guno balamusaako yonna gye muli. Mwebale okuteekako data okufaayo n'okugoberera. Munange wamala abantu balaba omukutu guno. Yes. Ate babadde batutte ebigambo byaffe nga bikulu gye bakola ki? Gye bali birina engeri gye bibasomesa. N'olwekyo nsaba oyongera obuvunaanyizibwa okulaba nti oyongera okutereeza mu mpeereza y'abantu baffe tusobole tuleme okubajuza. N'olwekyo okola buli ekisoboka olabe nga olinnyisa omutindo gw'empeereza yaffe kuba nalabye abantu bagoberera bafaayo ate ebigambo bye tubagamba byabakutta omubabiro. Njagala era okwebaza Mukama Katonda ow'ekisa olw'okutufuula abaweereza bamu naye mu mulembe guno. Era nsaba Mukama Katonda bampeera omukisa yonna gye muli. Buli kye mukwatako kiraba omukisa. Mwebale nnyo. Weewaawo. Njagala tugende mu episode eya leero ey'okwongera okutegeera Buganda amasaŋŋanzira ge tubiddemu oba geerimu n'okutegeera engeri gye tugenda okugavaamu na kiki ekitutuusizza mu mbeera gye tulimu. Olwaleero mukadde nga otutegekedde ki? Oteeseteese otya mu amasaŋŋanzira we tuli olwaleero?
ndowooza olwaleero era twongere okukuba ttooki mu drive y'etoffaali. Drive y'etoffaali yali nteekateeka ya Bwakabaka oba yali nteekateeka eyalina ekigendererwa ekiwanvu? Nze ndowooza nti lwaki njagala nnyo twogere ku bintu bino. Nze ekyengezaako okwagala okuyingiza mu Baganda. Abaganda tuleme okuddamu okukola ensobi ze tuzze tukola okuva eri abafuzi b'amatwale lwe bajja wano okutuuka olwaleero. Abafuzi b'amatwale bwe bajja wano baatuleetera amadiini 2 abakristaayo n'abakatuliki, naye nga balina ekintu kye baali boogerako kyali kimu, ye Yesu Kristo. Yes. Naye nga bamulina boogera ku muntu omu naye nga balina amannya ga njawulo. Abakatuliki bamuyita Yesu Kristo, abakristaayo bamuyita Yesu Kristo. Yes. Kakati ekyo kyokka kye baateeka mu Baganda. Abaganda ne bajjayo ebitala, ne bajjayo amafumu, ne beetemaatema. Ne tugenda mu myaka gy'enkaaga era Abaganda ne babagamba waliwo Democratic Party, waliwo UPC, waliwo Kabaka yekka, era Abaganda ne bamaliriza nga bali mu kwetemaatema. Yes. Ne tujja ne tutuuka mu 8 ne tufuna DP, ne tufuna UPC, ne tufuna UPM, era Abaganda twagenda okumaliriza nga tulina obutuuti bw'ebyobufuzi obuli mu luweera awo, naye nga wansi waabwo waliyo bisigala by'abantu baffe. Ng'era bw'olaba mu lubereberye ebisigala by'abantu baffe bwe bizimbiddwako Lutikko ze Namugongo ne Lutikko endala. N'olwekyo njagala nnyo tutandike okwefumiitiriza ebintu bino, tukyuse mindset, tubitunuulire mu perspective entuufu ddala eyaffe ng'abantu abaana ba Buganda. Tugambe naye ebintu bino bye batuleetamu birina gye bitutwala oba tebirina. Tusaanye kwekwata ku kiddala kye tuba tukola kye tuba tutambulira ku. Kati olwaleero jja kutuuka obuuza Baganda, mwagala kuzzaawo, mwagala Bwakabaka, mwagala demokulasi, mwagala ki? Ekyo nakyo Abaganda bateekwa kukitegeera nti awali demokulasi wasobola okubeerawo Bwakabaka. N'olwekyo twetaaga bino tubitegeere, tugende okulowooza nti tutuule tusalewo ekyokukola nga at least tulina engeri gye obwongo bwaffe gye tubukyusizza mu ndaba y'ebiki, mu ndaba y'ebintu. Kati twagala okukuba ttooki mu toffaali eryakuŋŋaanyizibwa. Ettoffaali lyali lyakuzzaawo muzibu azaala mpanga oba waliwo agenda endala gye baali bavuga, naye ne batuteekamu drive yaki y'ettoffaali. Sente z'ettoffaali Abaganda mmwe mwazisondanga oba waliwo omuntu eyatambulanga n'ekisawo kyaki kya ssente? Kwa ekyo tukikubemu ttooki eyakira ddala. Omanyi abantu bagenda ne bedda mu bintu ne beewaanawaana. Kakati kambazzeeko ku bino eby'Obwakabaka mu demokulasi nti Obwakabaka buno oba Kabaka ono aliwo kumpi ali
mu byabufuzi bya NRM bye byamukola ki bye byamusaawo naye Abaganda bakkiriza nti be bazaawo ki kabaka era kabaka alina eddembe okukola emirimu gy'obwakabaka nga tawuliriza NRM naye kituufu gwe ng'omutunuulizi w'ensonga asobola okukenenula ensonga si kituufu okiraba yes kakati abantu bo bajja ne beesiba ku kintu oba bamanyi gye kiraga oba tebamanyi yes kakati kyetugenda okwogerako olwaleero lye toffaali baliyimiriza balitandika naye enteekateeka z'okulitandika zaani era tutegeere ebintu bino ebiva ewala ne bijja gye tuli ne tubiraba bwe tubiraba tubitegeera era lwaki obwo obusobozi Katonda abutuggyeko ebintu bwe biba bijja nga tetubirengerera eri nga bitandika okukola ki okujja ne bituuka wano kwanza njagala nnyo ekisolo ekyo kye bambaza eddiba ly'endiga tukirabira ngeri nga musege nga tegunnaba tutuukamu essebo wenjagala tutandikire kiwali we twakoma nga abantu tumaze kubategeeza n'okubalaga ebyagenda mu maaso mu kunoonya ettoffaali yes ng'amasiro gamaze okwokyebwa akabaga akaalimu yes byonna byonna n'ensimbi ezatandika oyagala tutandikire ku masiro n'amasiro twali tugamaze mu kitundu ekyasooko yes naye twali tugamaze kuba amasiro okwokebwa kwago kwe kuzaala drive y'ettoffaali yes era nzijukira ettoffaali twali tulitandise nalyo twalitandikako ne tulikomya nga tetunnabagamaliriza lyo ne tulikomya twali tulitandise ne tulikomya ku kulondebwa kwa Mbabazi yes enteekateeka zaali za kukwata bannabyabufuzi b'opposition okusinga ddala mu Buganda amaanyi bagamalire ku ttoffaali ng'era buli ayogera ku ttoffaali buli ayita Katikkiro genda mu kitundu ky'okusolooza ateekwa okulaga nti alina omulimu omunene gw'akoze okukuŋŋaanya ki era nga oba ogobedde mu kalulu ako n'abantu basobole omulaba nti ono yali ku nsonga za Buganda kakati nga omuntu oyo gwe bateeseteese nti yagenda okuwangula ne bwe wabanga tewali basobola kusonda bukadde 3 nga obukadde 5 bukola ki busondebwa ku mukolo ogwo nalabako neyaweereza obubaka ku puroguramu eyayita n'agamba bo ssente bazibala zikola ki bazibalanga nga ziwera nti yakirabako era yali nanti kati ye kiyalabako simanyi oba yalaba nga bwe bateekawo ekitundu baali mu maaso ga Katikkiro ne bakanyugayo obw'etaano ne bakanyugayo obw'ebiri ze baabala n'alaba nga ziwera 3 kuba nze mmanyi waaliwo enteekateeka ey'okuyita mu bantu abaami ba Ssaabasajja Kabaka ne ba MP abo bakansala okugenda nga basolooza ku bantu ssente awaddeyo 5 awaddeyo 1,000 kati yagendanga okujja nga abamu bazirina mu nsawo zaabwe lindako mwami buno kyalimu akabadi ako kaali kabadi ate ako kyali kusolooza ssente mu bantu nga teziri kuziri ez'ettoffaali anti kiki gwe kyoyita ez'ettoffaali nti ez'ettoffaali yali drive yes kakati naye nga bamanya nti kati tujja genda e Buddu tujja genda ekyotera tujja genda egindi kakati nga we bagenda okujja kati kankugereze mu ggombolola bano abantu abaali mu kitundu ekyo ba constituency eyo
kuba kusinga zaali ku ddala lya constituency. Yes. Ba MP abagenda okwesimbawo ne bannabyabufuzi. Kakati bwe baamanyanga nti bagenda kujja mu kitundu gundi, kati ku kyalo wabangawo abajja ba campaign manager baani ne basolooza mu bantu ssente. Twagala ssente ezaki? Ezetofaali. Kati alinayo 5 ng'azikola ki? Alinayo 1,000 ng'agubawa. Before nga omukolo omutongole tegunnakola ki? Tegunnatuuka. Kakati bano ssente ne baba nazo. Kakati kyeŋŋamba oyo yaŋŋamba nti bo baazibalanga nga ziwera, ze baakanyuganga bwe bati ku mukolaawo ze yalabanga. Ezatekebwanga mu nsawo ziri ze baagiranga mukolo tegunnatuuka nazo zaagattibwangako. Anti bo baamanyanga ti wano kiki ekiriwo kuba egundi eyo etofaali lyabanga organized. Era nga emmotoka convoy egenda okuva mu Bulange ekkirire, omukulu lipooti zaabanga zimaze omukola ki? Omuweebwa. Kiki kye twagala wano, ani gwe twagala wangula akalulu ka wano bwe bityo. Kiki kye tuteekwa okukola? Awo tujja kulangirira obukadde 5 bujja kukubya abantu enki? Enduulu. Kati nga emmotoka zisimbula nga zikkirira. Kati we zaatuukanga nga zikola kyezikoze eki? Kyezikoze nga baleka abantu bafumbya miyagi. Mwami Gigi, ssente zimu ezaalingayo ezaalangirirwa nga kazindaalo. Nti wano etujjawo obukadde 100. Anti kati nkugambye nti essente ezimu zaagenderanga mu convoy okuva mu Bulange. Era ekyo kye kiweesa abakulu security. Convoy yalingamu ssente enkalu. Ezigenda okuzanya akabadikeeri ku gulawundi. Nobakati agoba ogajjawa. Ebintu bino sokoleka bino bye twalabanga kubukedde ku kinti abeegundi basoloozezza era abavuddemu ettofaali ya bukadde 2 ya bukadde 6 bukadde 7 sente zatambuliraga mu convoy. Nze kyenjagala okusaanyaawo be baganda okweripa kwegamba ekintu kino kikolebwa mu bugenderevu nti tusobola okusaanawo nga tulinga ebiwuka bye bajja ne bafuuyira gundi saafi abitta. Naye nga bisigala bikola ki? Bitambula bijja eri saafi gwe bakoze eki? Naye nga oluvannyuma lw'ennaku bigenda kukola ki? Kakati waliwo ebintu ebikolebwa ku baganda nga Buganda yeryawo okwegamba eri tugiyita Galibo society. Balimbibwa. Naye ate bamala obbalimba ekirimbo ne bakikwata ne bakifuula ekyabwe. Kati nga bw'olaba ekyakabaka bagenda eNaggalabi bakoze ebintu ebikyamu ebyobulabe eri Abaganda ne bakwata ekyeNaggalabi ne bakiteeka mu kifuba bwe bati. Kino ekintu kyaffe. Ne kati Abaganda be bakaaba kabaka aliwa, be babuuza kabaka aliwa, be beekalakaasa. Era babuuza muyinza mutya obutamanya? Ababadde badduka emisinde abawera 5,000 muyinza mutya obutamanya? Mulwekyo Abaganda ne babafuula ffe tubakkiriza okuseka, ffe tubakkiriza okukaaba, ffe tubakkiriza okubaawo. Mulwekyo Abaganda nze ndowooza ebyo bateekwa bivaamu
nga bategedde ebintu bino. Ntegedde kati nti bwe kiba nga kituufu Ekyaki nti ssente zaalangirirwanga tezaavanga mu bantu abo. bw'ojja kugenda okola risaaki nti wano tuggyeewo obukadde 5-7 waliwo n'ebibiri ng'ekigendererwa mu ekyo kwali nkugambye nti etoffaali baalireeta yali dizayini y'akalulu ka 2016 nti Buganda Region engeri gye tugenda okuzannyamu ebyobufuzi bya 2016 tugenda bizannyira ku ki? ku toffaali ku tribe. Abaganda bagenda kukola ku nsonga zaabwe, bagenda kuddaabiriza muzibwazaala ki? Muzibwazaala mpanga. Era bano bakugamba ndowooza abampuuga abo bagenda mu kalulu batandika okugenda mu paalamenti 2011. Yes. Kuba 2011 mwalimu ebyobufuzi eby'empalana y'okwokya muzibwazaala ki? Muzibwazaala mpanga. Bakugambye Museveni ye yayo kyaki? Muzibwazaala mpanga. Era bano Segona abaana b'Emmengo bajja okulwanyisa Museveni eyayo kyamasiro gaki? Ga Buganda. Nkufuna. Kakati abantu batunula awo balaba balina jagwa gye baagala okukwata. Naye ayagala ogikwata talina kasero ka sengenge. Alina akagoye. Asooba nabo abagamba mujje munveeko emabega tukwate ejjagwa eno. Kati abantu bwe baava bagende muki? Mu paalamenti. Nga mbu bagenze okuvuganya gavumenti, bagenze okuggyawo omusajja oyo omuki? Omubi. Kati bw'aba ayokya muzibwazaala mpanga ng'ate bagamba oli ye yayokya. N'oli ye teyabafaako gwe balumiriza nti ye yakola ki? Kyembale ngenda okugamba n'abaleka nga bamuwaye. Anti lwaki abaleka? Kuba bino abikola ki? Abirimu. Abifunamu. Bino ye bizimbirwa ku NRM. Museveni akkiriza ekyamasiro ekyokwokya amasiro agende nakyo bwekiti. Wuliriza. NRM bagizimba wansi mu basement. Kati waggulu waayo ku top, ku rooftop ne bateekayo bubaketi obulimu ki? Ettaka lya yero. Kati mu ttaka eryo mwe bajja ne basimba ekimera. Kati bano abantu baffe kyekimera ekyo kye beesooka ffe kino kyekyaffe, ffe kino kyekyaffe, ffe kino kyekyaffe. Naye eri NRM eri mu basement tewali agiraba. Oba nfuna? B'abantu bananfuna? Mu basement. Tebamanyi kiriyo. Tebamanyi kiriyo. Bo balaba waggulu nga wazeeyo ka baketi aka guliini. Ne bakeekwata. Ne wajjayo aka reedi. Ne bakeekwata. Ne wajjayo aka papo. Ne bakeekwata. Ne wajjayo aka bululu. Ne bakeekwata. Naye ettaka eririmu liriko yero.
kakati obalaba mu kusembayo nga besasa balaba ettaka likunkumuka mu kabaketi liggwamu nejje liraga tebakola ki kati awo balaba mawo ng'akola ki asala bebalaba abali ku gundi najja nankumbi nga bakola ki ettaka likkirira n'emmengo kyekiriyo ettaka likola ki kabaketi akabaddewo abaganda ke babadde baga nti kano ke kaffe ettaka liggwamu. Amasanganza ge tulimu mujjuddemu obulimba obukuusa n'obunanfuusi n'obutamanya ate obutamanya kyeki yendwadde esinga obubi. Buli muntu ateekwa okusaba Katonda agimukingirize. Okiraba kakati nojja n'osanga ate bannakigwanyizi abaagala ebitiibwa erindooza mu bantu abalala kaneme kugendayo naye wano mu Buganda awali abantu abaagala ebitiibwa bye bamanyi oba birina kye bikola oba tebirina naye kasaye bamufulo waki ow'ekitiibwa asobola okutta banne bonna akuume kiki asobola okuvunza buli muntu akuume kiki. Ebyobufuzi bino ebyokuwuddisa n'ebyokubuzaabuza bitutuusa bitya mu masaŋŋanzira nga Buganda? Anti Abaganda balemeddwa okumanya kiki kye bali era basobola kwetuusaako ki. Kakati baagala kubawa buwi ate bwe bamala okubawa ne beerimba nti ate bo be bafudde ono abawa kyali. Tekiri kye nakugamba akyabasa n'abassa basinkana mu katale wa Kijonjo. Bano bajja ne balimba bannaabwe ne bano ne balimba bannaabwe ne bano ne balimba bannaabwe ne bano ne balimba bannaabwe. Kati wakati awo obulimba ne bukola ki ne busukka. Kati ate nga bateekwa okulwana okulaba nti bano abantu bateekwa okusigala nga tebamanyi baagala babawe surprise. Bwe kuba kufa kwa muntu bakubawe nga surprise. Bwe kuba kufuna muntu wagenda obbawe essuubi kijenga ki surprise. Naye bo nga tebatadde mu maanyi gaabwe. Era bwe baba bamuleeta oyo surprise bamuleeta mu ngeri yakabenje nnyo nga muteekwa okumusaasira mudduke mujje gyakola ki gyali omuntu wammwe. Kakati olaba nti bwe bamala okwokya muzibu azaala mpanga nakubuulira engeri olutalo lw'okulwana ani agenda okuŋŋaanya se oba nakugamba nti ebyayokesa muzibu azaala mpanga byali bimeka? 3. Okubba ettaka ly'amasiro okufuna ssente byali 2. Kubba ttaka ly'amasiro nakufuna ki ssente. Kati ne bamaliriza nga ani ateekwa okuba n'obuyinza ku bintu ebyo. Eyali ateekwa okuba n'obuyinza yali yateekebwateekebwa dda okuva emabega ng'enteekateeka zikola ki zikolebwa ye Charles Peter Mayiga naye ng'ali mu nkwawa za Jebbi Walusimbi. Kati akuba Jebbi Walusimbi olukokola Jebbi Walusimbi agweri ono ateekinga ki taking over. Naye mu kumuleeta bamuleetanga Katikkiro omuvubuka n'omulembe gw'abaki gw'abavubuka wamma ensi n'ekwata omuki
abavubuka nga tebamanyi kubaze nina abavubuka benasisinkanako benalina baawo nembagamba bannange naye nga abavubuka bali bakyamuse omanyi paasi nga bwobeeteekako bwoti eddiba libambuka bazina amazina ga kisaanyi bafunye Katikkiro omuvubuka kati abavubuka bonna ne bamanya nti nno tugenda gwa mu bintu kyekiri kyenkugambye nti abantu baffe tebasooka kumanya kino ekintu kitegeeza ki. Yes. Era ono gwe baleese ng'omuvubuka tumulinamu omukono kwaze embeera zange njagala nnyo okugenda mu kintu kye neekoledde nti bwe nsanga ekimera awo njagala nnyo ekimera ekyo mbeere nga kirinamu omukono gwange okubeerawo kwakyo. Yes. Nesaagala ngolokoke ngenda okuva mu nju nga ndaba wali omuyembe gubulukuse bwe guti kati nze nziruke ngende ku muyembe ogukoze eki omuyembe guno gwameze ddi ani yagutaddewo. Yes. Ekyabaganda tetukyakirina. Kakati bw'amala okukuba Jebbi Walusimbi olukokola amufulumizza bagenze mu kibiina kya Ebonies bategese omuzannyo kuba Ssaabasajja Kabaka yagezaako okukola resist obutawa yali alaba ndowooza ng'ekintu ekitagenda kukola ki Mayega atagenda kusobola nteekateeka ze yali ayagala mutima gwe naye olw'okuba nti nno naye yali yamera kalobo kali nga talina bwakikola ki kati abaali mu nteekateeka za kalobo ne bategeka omuzannyo mu Ebonies ne batwala Mayega n'abeerawo ne Ssaabasajja Kabaka ye mugenyi omukulu addiiru y'okuleeta Mayega nga Katikkiro neekola ki kati bano abaalina bawadde amannya n'amagezi awo ekyababuukirako kati najjanga ani nga Katikkiro bwajjanga Katikkiro n'azinaawo kati bwagamba tugenda kutandika kunoonya toffaali nemba temanyi awantu awo wambuliza nti kuva ku muzannyo gw'Ebonies ogwo nti Kabaka waava okulondera Charles Peter Mayiga nga Katikkiro ye wamulangiririra wannema okutegeera ati lwaki yali naye gwe ng'owamawulire nze nkusaba ogende ng'osooba abaana banakatemba we bali awo ku Ebonies bakunnyonnyola egundi y'omuzannyo ogwo ogikoleko analysis lwaki Kabaka ye yali omugenyi omuzannyo guno ekigendererwa kyagwo kyali ki okikole ki kyenkugambye nti obuzibu bw'abantu baffe balaba bulabi kintu nga kize neki omuyembe guze ne gumera awo olw'eggulo ng'era oli bwe yaganye nti Kabaka ankubidde essimu akawungeezi abasajja abakulu ne basituka ne bakuba engalo okumala eddakiika 3 kakati eggwanga lifaanana bwe lityo erikulemberwa abantu abafaanana bwe batyo omuntu bw'anga nti ligenda kubeerako we lituuka ebyo ebintu byetaaga bive mu bwongo bw'Abaganda ebyo bw'owulira ekigambo nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali era alamula situkirawo okuba engalo asooka omale okwetegereza gwe omubaka w'olukiiko bw'oba ojjanga sooka ogendeko ku lubiri otunule biki ebiri ebyetoolodde olubiri nga tonnagenda na mu lukiiko era otuuke ng'obuuza lwaki kino tekiteredde lwaki kino tekiteredde lwaki kino kiri bwe kiti bwe buvunaanyizibwa bw'omubaka w'olukiiko lwa Buganda ne basajja batu bajja ne bakazi batu nga ze kuba ngalo nga ne kyateesaako takimanyi
naye embalirira ya Buganda efuluma buli mwaka etalimu wadde tudde ku mulamwa gwa gundi gwa Buganda mu masanganzira bakumbalirira y'abandi. Eno nsonga yange embalirira etalimu kuddaabiriza nnyanja ya Kabaka, embalirira etalimu wadde ebyo teri mu Uganda abifaako, teri mubaka wa lukiiko abifaako. Embalirira etalimu kuddaabiriza lubiri. Uleeta pulogulaamu y'embalirira. Bakumbalirira y'abandi. Bwe banaakusamoninga ne bakukkiriza okujja tugikubaganyeeko ebirowoozo ng'ogireeta. Okiraba? Bintu by'ennaku zino bya samoni. Naye ekyo nakyo kizibu kyakubiri. Nti abasajja basobola okujja mu lukiiko ne batuula ne babalimba ne batambula ne bagenda. Sesoni ewedde. Ne batusituka bakubaganye n'ebirowoozo ku bite. Ne bayisa resolution. Twebaza. Tujja kwonona pulogulaamu y'abakulu. Ate babiji kiwabula kyogereko. Ne bayisa resolution ey'okwebaza. Ekikyo nange lero kyansusseeko. Okujjako Abaganda nga muzuukuse nga bwe babaga temubongoota. Waliwo ebintu bye muteekwa okwemenya okwejjako. Era abantu mubagambe okuva olwaleero tetukyalina simanya gavumenti ya Buganda. Okuva olwaleero tetukyalina mubaka wa lukiiko. Okuva olwaleero tetukyalina Katikkiro. Kati twetwala. Tusobola tutya okubeera mu nsi efaanana bwetyo. Guno omulembe gugwe ate tugende ne ku mulembe omulala nga tufaanana bwe tutyo. Resolution neeyisibwa nti tusiima Ssaabasajja Kabaka olw'okuba simu n'atusiima. Bannange olwo nange byerane nga kati nze madde nsaba tugende resolution ndowooza tusooke tusome akagundi akawulire kano. Naye nga tokyatuwa ku byawandiikibwa. Ebyawandiikibwa tujja biddako Katonda ng'akkiriza. Kati okuluŋŋamizibwa kwe kulala. Tusooke tusome ebigambo bino. Oluvannyuma tweyongereyo ne pulogulaamu y'eprofaali. Resolution eyisiddwa okusiima Mwami Njuki byatubuulira. N'eggwanga Uganda ne Buganda. Ate Buganda yo nfu. Ne bayisa resolution nti esiima Katikkiro byayogedde. Nnaku z'omwezi 24 mwezi gwa kusatu mwaka gwa 2014 olupapula lwa Red Paper Intelligence Briefing your insider in the corridors of power. Aides say Museveni considering him as successor. Why Mayiga could be next president? Kikyasoboka. Second is rule. Sources say Second has consistently been marketing Mayiga to Museveni as potential successor. Like Second, Mayiga is a devout Catholic. Wali mwezi kyogo? Gwa kusatu 2014. Amaze okukwata ddamula mu 2013. Sources say Second has consistently been marketing Mayiga to Museveni as a potential successor. Like Second, Mayiga is a devout Catholic and a well-known lawyer. They both hail from Chanamukaka sub-county and have personal confidence of Masaka Bishop J.B. Kagwa, John Baptist Kagwa omugenzi kati, and Cardinal Wamala, who sources say has, however, never forgiven Museveni for backtracking on the promise to anoint Bukenya to succeed him after 2006. By our reporters, flamboyant Buganda Katikkiro Peter Mayiga is in the queue to succeed President Museveni after 2021. No 2014. Ali kuki? Ali mu lukalala. Kulayini.
esobola okuvaako abasikiraani. Olaba omuntu asayiningira musirikale kugenda, nze mbagambye muteekwanga okutegeera olugero n'ekifaananyi. Soma akatabo tugende. Look, political intelligence sources close to Museveni have revealed consensus is increasingly emerging that Museveni must immediately be succeeded by a Catholic from either central or eastern regions. These sources say can 10 years later be followed by another successor from amongst Museveni's family members, should any of them be interested. Insiders have revealed that Museveni has for long been banking on Vice President Edward Chweneka II, whose current predicament of being despised and whose relationship with Museveni is often likened to what existed between Kenyatta and Moi, who eventually became his successor. Museveni's second dream, however, cracked recently when the man from Chana Mukaka refused, saying he was too old and fatigued to rule Uganda after 2021. In fact, insiders say it was the desire to assure Museveni of political company beyond 2021 that recently forced Sekandi to make a U-turn and declare readiness to seek re-election as Bukoto Central MP in 2016. Sources say Sekandi has consistently been marketing Maiga to Museveni as a potential successor. Like Sekandi, Maiga is a devout Catholic and a well-known lawyer. They both hail from Chana Mukaka sub-county and have personal confidence of Masaka Bishop John Baptist Kagwa and Cardinal Wamala, whose sources say has however never forgiven Museveni for backtracking on a promise to anoint Bukenya to succeed him after 2006. Okay, Maiga reluctant. We are told Maiga, who has always been reluctant to join politics, including defying Kabaka's aides who wanted him to run for Kampala mayorship in 2011, has initially been lukewarm on the issue of succeeding Museveni. Sources say Sekandi recently enlisted the services of Bishop John Baptist Kagwa, who joined in to persuade Maiga to accept. Impeccable sources say top Baganda clerics have been prevailing on Maiga to shun Museveni critics like Erias Lukwago and to demonstrate fondness for NRM, which is ready to make him president in 2021. Indeed, while discouraging Kabaka's subjects from being divided along political lines during his ongoing Tofali/Masiro reconstruction tours, Maiga has exhibited fondness for the yellow color, which is NRM's. He will be joining NRM actively once he ceases being Katikkiro, and that will come after the 2016 elections. This is a deal which even the Kabakas endorsed. The security agencies... He will be joining NRM actively, and once he ceases being Katikkiro, and that will come after the 2016 elections. This is a deal which even the Kabakas endorsed. The security agencies heads have been ordered to reciprocate the gesture by ensuring the circumstances are created for Maiga to be seen as a performer and very popular crowd puller within Buganda and beyond. That's why there is always maximum security, and the central government is willing to sponsor and support him travel to as far as Gulu under the guise of Tofali, but the whole idea is to test his appeal beyond Buganda, said a State House intelligence political operative privy to the Maiga project. We are told strategists in Museveni State House have been obtaining full video footage of Maiga's Tofali tours.
The footage is then watched and reviewed, and briefs assessing his strength are always written or extracted from Museveni's consumption. Life can really be funny. Who knew this could ever happen? You can imagine how this mega man from nowhere is going to take what ordinarily would have been Mbabazi's. Those historicals misbehaved, became impatient, and began stabbing Mzee in the back. Otherwise, this was going to be theirs. State House sources quoted an influential first family member excitedly telling intelligence security operatives as they watched a clip from one of Maiga's latest tours where mammoth crowds spontaneously received him. Insiders add that the naughty words Maiga uses, such as Werufu or Kusoso Wazensonga, have all left his influential first family member convinced about his oratory and linguistic skills. Maiga uses these two words to appeal for transparency and patriotism amongst Kabaka's subjects. The two words have become part of ordinary Baganda's daily vocabulary. Insiders add that Maiga could do only 10 years, after which a first family member will ascend to the presidency without any PR problems to the Museveni brand. Gratefully, our sources add, the Maiga project has been enthusiastically accepted by leading power brothers like IGP Kale Kaihura and other generals known to have the trust of Museveni and other members of his family. General Salim Salih is understood to have wholeheartedly embraced the project. The contextual background to all this is that the SFC recently offered to oversee Maiga's security, and Subi MP Semjunga angrily wrote about this in the Quorum recently. Sources add that some wanted Kaihura, whose effectiveness and loyalty has long been tested, to come after Museveni, but the humble man from Tsoro is very unwilling, arguing it's improper for Westerner to immediately succeed Museveni. Sources confirmed NRM strategists are determined to capitalize on Maiga's popularity to prepare someone capable of winning a popular vote in 2021. Obewulidde buyinza okuba obulimba. Naye etoffaali lyakola likodi ndowooza ziri nnyingiko, naye kanjogere ku bbiri nti gwe mulundi ogwasooka omuntu ayitibwa Katikkiro wa Buganda okugenda mu paalamenti ng'ekubyeko n'ayimirira mu paalamenti eyo n'esonda ssente ez'okuddaabiriza amasiro. Oba bwali obukadde 26 oba 16. Gwe mulundi likodi eriwo Charles Peter Mayega ye Katikkiro wa Buganda asoose okuyimirira mu paalamenti ya Uganda ng'ekubyeko n'abaga ekindeese kusonda toffaali lyakuddaabiriza Muzibwazaala Mpanga ey'Abaganda. Awatali kwesalamu NRM, aba DP, aba UPC, abaki ne basonda obukadde bumeka ne babuwa Charles Peter Mayega mu kisawo n'atambula nga akaada nadda mu Bulange. Likodi ey'okubiri era ye Katikkiro yatambula Uganda yonna ng'akuŋŋaanya ettoffaali ery'okuddaabiriza Muzibwazaala ki n'agenda n'ebweru w'eggwanga. Atusooke mu Uganda, yagenda mu Eastern, n'agenda mu Ankole,
okiwulira kakati ebyo byonna waliwo abantu ababifaako birondoola. Ekibuuzo kimala mu kaseera kano kijja ku BBS Telefina agenze ku program amaaso ku ggwanga bakimubuuza osobola okutwala eggwanga eno maaso ekyobukulembeze ekyoba president waliwo abagaa nti osobola bano bakulaga nti after 2021 gwe tuleeta kati gwe otunuulira ebintu gye biva nga n'okumanyayo tokola ki era akugamba nti nze puroguramu yange yetofaali yali yakuzuukusa abantu teyali yakusonda sente zakuddaabiriza muzibu azaala mpanga amala ayimirira mu lukiiko aga nange bannabyabufuzi ngenda balumbayo nja kujja ku ground tukole tutya mu lukiiko 224 byonna era ye olw'obusobozi bwe obumulabibwamu nga jebbi walusimbi alemeddwa okutwala kabaka e Bugerere n'abantu ne bakola ki ne bafa yasitula kabaka n'amutwala e Bugerere. Ne bamuwa security. Katikkiro omuvubuka abavubuka gwe bayayanira ow'abantu ate gavumenti nemuwa security. Naye ab'olugambo bakugambye nti bwe baamaliriza ne General Musale n'akoonamu sitampu okitegedde kati awo wali baaka ya Mwanyi Terimba project tuve ku Mwanyi Terimba kwa reporter ya Masiro General Kale Kayihura yagamba atya twali tugenda okunoonyereza nga poliisi president ab'Emmengo ne bagamba president tebatunoonyerezaako koza amasiro gakwatira omuliro yali liddawa yali South Africa naye ku makya gakwata 16 17 ku Maliri yali ku Masiro okwaniriza president n'ochola waali yali agenze mu ochola bamugobako Kayihura we yatuuka n'agobo kyetuddeyo wali kati amasiro bwe gakwata omuliro abapoliisi b'okufaya ne bajja ne basangawo abavubuka baseggona ne babakuba amayinja kati bali ne bakubira Emilia Kyambadde Amelia Kyambadde PS wa president kati president nababuuza atya IGP ali luddawa nabagamba IGP ali muki ali South Africa anti yali mutete amaze yali muri ngalesewo ochola assistant ye yali mulivu ono yali ku duty naye nga ali South Africa kati ochola ayali yes, assistant bamuwalivu Kajambadde agamba president bangambye muzibu azaala mpanga eyidde naye abantu bakuba abasirikale abaze okuzikiza omuliro basirikale basabayogera ku basirikale nagamba Kayihura ne bamugamba Kayihura ali South Africa nagamba ata assistant we bamugamba ali mulivu nabagamba mu mugambe aveyo agende Kasubi ng'alina order ya president emulagidde okujja ku mulimu akole Kayihura ku makya yali ku Masiro n'agobako ochola n'ataking over
olwamaliriza alipoota ne bamugano gino okunoonyereza. Abagenda mu kakiiko bakulemberwani Abacha aba gavumenti ab'Emmengo Jebi Walusimbi, Nelson Makubuya, Paul Nelson Makubuya, Charles Peter Mayega. Charles Peter Mayega. Nera bwotunulira statement ezo zombi. Statement yali authoritative yali ya Charles Peter Mayega. Anti kyembadde nkuzzaako. Yali ayogera yali akuba ebituli. Mu bakakiiko. Owekitiibwa Charles Peter Mayega bwe yatuuka mu kakiiko yabagamba ati munnamateeka omutendeke. Twagobye embwa. Naye ne bano abambejja balowooza balina okulowooza nti ne byebintu byabwe bya Dawudi Chwa. Custodian owa patron w'ebintu ebyo ye Kabaka. Full stop. N'abakakiiko ne bakkiriza. Mpozi omulamuzi yeekakabamu akantu aka. N'abaganda naye mukwatagane ne gavumenti. Omulongooti ogwo guveewo. Kakati ebyo byonna Abaganda tulina abantu abatudde ne tubistadinga obutaddamu kukola nsobi mu byo. Tugende ku mwanyi terimba, ajja mu mwanyi terimba. Tusooke tumalirize wano. Omuntu ng'agenze n'abeena mu palamenti n'emusondera ssente. Ssente zaayo ze yasonda nga tesobola kubuuza bannange muzibwazaala mpanga etuuseewa. Iyo bannange lipooti eriwa. Because palamenti yakadaaga eyo. Ne kiki ekisanyusa Abaganda? Katikkiro asoose okugenda mu palamenti. N'agenda ebweru w'eggwanga, n'agenda e South Africa, n'agenda wa. Kwaseba okulinnya mu palamenti ku ssemateeka eriwo. Uganda wange. Newe bakale zi palamenti zonna. August House. Kati awo Abaganda era kye nkugamba. Nti gali amasiro Abaganda ge baalinako obuyinza gavaawo bateekawo amasiro agali mu kasero. Tukayite kabbulu. Kawe kala gy'oyagala. Kalayiti bbulu. Kalinako kali muki? Ku kizimbe kiri ekiri wansi mu basement. Ekitalabika temumanyi na kiriyo. Mwe mulaba bu bucket. Basitula busituzi ka bucket nga bakateekawo ng'abantu badduka bakeekwata. Ettaka eririmu lya kyenvu. Era okuva mu 2013 Katikkiro akola emirimu egy'amaanyi. Atutte Kabaka e Bugerere wale Jebi Walusimbi akoze biki. Kaga ngenda mu Toffaali. Okirabye? Atalaze eggwanga lyonna. Naye ani alondoola atalaze eggwanga lyonna? Mengo Baganda ono tumutesti ng'asobola okubeera pulezidenti nti ye abakatuliki gwe baagala nti ye ani amwenda osinga vice president sekandi mukatuliki munne munnamateeka munne. Naye nakugamba nti nga bamaze okwokya amasiro Seggona ne Mayega ne Nambooze bagenda okwesimbawo. Mayega agenda Kyanda Mukaaka ne bamugamba togenda kwesimba kuba MP gwogenda kuba Katikkiro. Bamutwala mu ebonizi gwe gy'obuuza. Akugambye Kabaka eddirwa agenda osinga. Ani yasimiriza Toffaali? Ebyo bibuuza wa Busesebbo. Kale kiki kye njagala okuwumbawumba nakyo? Emwanyi talimba tosooka. Ng'emwanyi talimba tetunnagigendako. Njagala abantu bamanye olutalo oluli wakati wa Bobi Wine ne Charles Peter Mayega ku politics aliwo.
awo werukola ki omukulu kwe kuyimirira Emmengo mu Bulange ne yeewera ngenda bino mubiraba bino era buntu bwatunuulira bino ebintu abiyita ebyobulimba era abantu bwe bagamba ffe twaleeta Kyagulanyi alowooza bano basaaga buki bino abatuula okubiseetinga Edward Kiwanuka Sekandi ne Bishop Kaggwa ne Emmanuel Wamala. Bishop Kaggwa gwe bakubira tiya gaasi emugulu ew'omutaka Kayira Gajule okumuwoyawoya ne bamutwalira ka mask kati ndowooza ne poliisi nejja mu Bulange ne yeetondera omukulu bwe mbaseerabidde poliisi yajja mu Bulange okwetonda yali akulembeddwa ani Asani Kasinje gundi yali akyaliwo Kikasinje si yatwala masiki ewa okwetondera Bishop Kaggwa ate wa Jajja Kayira bagenda abajja mu Bulange wa Kayira tebagenda bajja mu Bulange ne bamitinga Charles Peter Mayega ne betonda kwazika Asani Kasinje ndozera ye yakulembera timu eyajja mu Bulange kwa for public relations obo yagala okwetonda nokola kuti omuntu atalinabeerako nziro nakinako Asani Kasinje kakati njagala mutegeere projekiti ya Mpuuga mwe gye muyite yaani kanono kabagezi era kye nakugamba nti invisible hand esatu eziri mu Nuupu emu ekulemberwani Charles Peter Mayega teyaze ku mukolo kano leo nange master waazo yaani Sekandundi Bukenya twalabanga tasobola semwogerere twalabanga tasobola ne twagala abakatuliki mugulumingewo omuntu ali capable okwata obuki kati gwolaba muntu kufiira ku muntu azanyira mu ddiiru Kyagulanyi azanyira mu ddiiru ya Katikkiro bibyo nze nabiwandiika ani basomere yawandiika amawulire mbalaga byali bya musasi waabwe intelligence report nekugamba bino ebigambo biyinza okuba ebyobuki mwami kiwama kituufu nti Katikkiro tayagala nko ku Kyagulanyi kukyanga abaawo okumwagala kutya ayinza okuba tamwagalangako era akugamba nti inze Seggona ne Mpuuga bwe baali bagenda mu byobufuzi bambuulira naye ne sikkiriziganya nabo ne sisemba kikusalawo kwabwe nengenda okulaba nga batuuse bakola ebintu naga nembaagalirayo nga bakola ebirimu amagezi ani atayagala Ssaabasajja Kabaka onaani Seggona ne Mpuuga bakola mulembe gwani gwa Mayega lwaki yali tayagala nalimbaganye nga Katikkiro yaliko ekyo yali tasobola kukiyisa ku lulimi lwe naye onaasobola okiyisaako yaani kati olabye nti waliwo ababeera ng'ebifaananyi mu bifo n'abakola nekino njagadde Abaganda bakitegeere n'Abannayuganda lwaki mulina olutalo lwa Kyagulanyi ne Charles Peter Mayega mmwe kye muyita nti olutalo lwa Kyagulanyi naani ne Mpuuga ensonga ya Mpuuga ne Kyagulanyi eva wano
mweno ki diiru ateekwa okujjanga pulezidenti ye Charles Peter Mayiga mu kalulu ka 2026. Kyagulanyi yeeteese mu kkubo ly'omusajja bamuleeta okuteekateeka eno embeera amala aveewo. Era bwe bakugamba Bishop Sylvester Jumba ayisa omukulu Kyagulanyi, Semwogerere ayisa omukulu aba amukubidde essimu n'agaana ozikola ki? Obitegedde? bamugamba kuva mu kkubo lya musajja. Twakuleeta buleesi kukola ku ssaawa. Ate onyumiddwa osusse oyagala kwebaka mu oyagala kwebaka mu ddiiro. Bwe twateekerateekera okuzina mwami Charles Peter Mayiga eyamwenda osinga Kiwanuka Edward Kiwanuka sekandi. Ndako ku mikolo gya Buganda egisinga wamma omukulu yakiika bw'aba yatera okukiikirira gavumenti Edward Kiwanuka sekandi. Kakati kyekugambye ebintu bino mubitunuulirenga nga mugenda ebuziba waaki. Mikolo egisinze wano emyaka gisembyeyo gineno Kabaka yonna birthday ye Matikkira. Kati okitegedde projekiti y'etoffaali yaani era yaaki? Yali political. Kuzimba muki? Kumulabamu busobozi. Tulage obusobozi bwo ng'okuŋŋaanya etoffaali. Ngenda ddi kuŋŋaanya ffe tumanyi. Ebintu babikola bwe bati. Lyali lya kukasuka jjinja tulabe. Kuzannya ani akalengedde? Gwe ng'ogyosimbako nga bakulya. Ne kye tulina okufokasingako lwe lutalo lwa Kyagulanyi ne Charles Peter Mayiga oluleetedde ne Ssaabasajja Kabaka okugongobala. Episode ey'okusatu ejja Buganda mu masaŋŋanzira wenja okubuliza ekibuuzo kyo tujja kyanukulira wali ebiriwo ebigenda mu maaso okulala kwa Ssaabasajja Kabaka okuddukana kwa Ssaabasajja Kabaka n'embeera eriwo kitegenda ku affectinga project eno gyayenda osinga. Kijja kuba kibuuzo kijja kwanukulwamu episode ey'okusatu n'olutalo oluliwo wakati wa Kyagulanyi ne Charles Peter Mayiga. Era ani anaaluwangula? Busesebu Yoweri lugero na kifaananyi. Otegere ebigambo by'abasajja abagezigezi n'ebikokko byabwe. Tukwatagane mu episode ey'okusatu Buganda mu masaŋŋanzira takuumira mpeera abatukuumire. Uganda Eyenkya